ni kusimu era na ane tegayaza nkapa nkwegomba era nkumatira Katonda wattu lwaki tonjoyotamu kuba eddoboozi lyo linsaanula nkusaba tweyoyotemu naye anna ano naweereza message nga 8 tuli mu bintu byamagezi so kenoonya abalala. I'm Frank, I have my girlfriend whom I love so much. She's from a rich family. She gives me whatever I want, like love, money. She takes me to the supermarket and I pick whatever I want. And she pays. She visits me sometimes. Wallahi, life goes good. Nga we are together. We can text each other from morning to midnight. She's level, but she has never offered me that chance. She tells me Mbu she's a virgin. She fears Erambo if we can separate, so I need your advice. Bambi, what can I do? Sikitegedde kyoyagala. Omuwala bw'aba akuwa buli kyayagala mifo kyaggw'omuwa agambye mulindemu kale kikyo kyayagala ndekamu gyebaleko nze Saara noonya omukozi w'ewaka Kapalaga nyamba Bambi essimu 0706 25 232. Nina omuwala neesibako naye nze simwagala mbadde nkusaba omukubira omunvumire ennamba yange yiiyo ey'omuwala yiiyo oyo alina omulamwa kuvuma buvume muntu nvuma tebantumye naye ate ompadde naye lwakisooka nenkubirako ku kiri ekibadde kineepikira ndudde okuwaanibwamu akuba maama wooviirayo nonno naawe n'oyolangirira nga bwonjagala sijja nakukubira onjagala oyagala tweyoyotemu kweganze ndi awo ndi kiddole kyakubeera awo kuyoyotesa buli kaseera sijja nakukubira namu nonkumatira njagala tweyoyote kweganze ndi awo kuyoyota buli gwensanze amukubire so kweganze ndi awo nina kuyoyotebwa buyoyotebwa asanga yanyi ng'ayoyota kweganze ndi awo ninga amukubire kwamanyi sigenda kwogera kigambo kyonna gweyogera buli kyoyagala nze kankozese ya time wa rediyo eno kubire atidde n'okukwata essimu oli musajja ani mama w'omwana Aneti Bambi anze ndi mukwano gwe kale twasomanga naye kati yadde mpadde essimu ye mbale manyi nti nno nsobola kale okwogerako naye gw'oli bbaawe oyinza okuba onnimba kiri ekitazi nga kyenze nnyo era olwajjo nakikubye nabo sha okuba bukubi bw'otyo omala gakuba okuba mukazi bw'otyo okubanga akuba ente wawasa nte siyogo wa takisi wanje yegwetono wa takisi gwani gwetono wa takisi lwaki ennyono lyamaka ekikazi oba okitwala kitwale kikazi ki Aneti si mukyalawo ati mukyala wange ekikazi kinde yakukweza basajja nkusebe bakikubira kati gwaki okwata essimu ye nga siiyo okumanya kimpanika nnyo kikola ki kimpanika nnyo omutima buli ssaawa nze nasoma naye mbale manyi nti nno waali jasi nga njagala kale yali angaye munoonyezeeyo omulimu gwe bakuyitaani wangi bakuyitaani
Faruku. Ebikazi ebinyankole byantama kino ekikazi wasikakaza oba lwakuba birina ne wuuta oba birwagazi ge birina gegabisibwa ku mugongo. Leka gwe kijje ye nga tompitaba bwenzi wa muba takisi Mumpitireko. leka kijje mu kiyingo Genda omuweeresi. bino bibongo byebinya byebibasiiwanga jakuba nti walina okukiwona okuntobeza obuliri siraani ekyo tosobola kunninda wasoma naye kwoli wa takisi nkumanyi bulungi kikazi nekinfuukira ekizibu ye nga toyogera Sebo mbale nsaba ompe ku Anet. komako gwe taŋŋende naye kuba bino bibongo ebinywa ebingi maaki walina okiwona naala obuli kikutobya butobya siraani kati jate tovaako ekikuma ugezeitamanako ero so Mbale nsaba ompe ku Anet Sebo. nkugambya jja naye muno omusajja obweze butonoonera n'amaka ng'oyogeza maanyi naye bwamukola n'enviiri Sebo mbadde nsaba kwogerako ne Anet. ekiki wakuzaasa kati onyema bunyami Mukama wange mpa ku Anet. onyema bunyami nkiki onyema bunyami era ekyo kitwalira ddala agazi agakijjula gaita ne musalisa ebiri siraali ekyo gaita ne musalisa ebiri era ekyo kitwalira ddala okyegombako kazi mu binyankole yegwe wa takisi abeere manyangwa tonfuula musiru bwasoma naye gwe Faruku waawo Sebo nze ndina masuba. olina masuba mukamusobola kunoonyerezaako nnyo okwonona amaka g'abantu Sebo mbadde nsaba ompe ku Anet. kalibulira kisiraani amaka gafa gajja kufa amazzi amaanyi gekirina biterawo okulya omuzigo biki Mukama wange mbadde nsaba ompe ku Anet. bikiruku byebifuka byebenzi byebikola ki agazi agangi wana kinoonyaako kimu bwenzi mbweyo gwamwolebe Sebo mbadde nsaba ompe ku Anet. osinikirako binnyo ebinyo bikubenga ki teekamu obunyongi kati ogamba olinayo katakako obuga akakadde mbweyo abasawo bagamba kyategeera okuwukiza kiso simu ekyanenkadde okuvuga katakisa akakadde ngakweyibaza Mbadde nsaba ompe ku Anet Sebo. mwaku anitimu embweyo nno ate nekisirikira ebinnyo n'abasoba gyebanire gyobera gisobola kunoonyereza ennyo ne katakisi wewaana nako sinakako mbaggwe wewaanawaana Mbadde nsaba onvume nga bw'otwalira Anet essimu. kumanyoko newaana ki mu butakisi kyagazi kyaki yani mmanengato eringa yate mbaggwe wamayingira